Doctor. Yes, Martha. Omwana tumufunye. What? Are you serious? Yes, mulina wano ndi naye ku ssaawa zino zennyini. Okay, kanzije kati. Essaawa zino Kale Doctor munnange. Kanzije. Essanyu eriri wano. Naye kyembuuza, ani abadde alina omwana era mumuggyeewa? Munnange bulijjo ayogera mazima. Omwana yabadde naye ng'alina gwe yamuteresa. Ekyo nze nakimanya, oyo omukazi yali yeetaaga okukwasisa maanyi. Kubanga omuntu wabanga ye yeeyogeredde yennyini ekintu n'akyeyogerera okuva mu kamwa ke, kiba kitegeeza nti ekyo ebitundu 80 ku buli 100 kiba kituufu. Lwakuba nti gwe wali weesiba ku oli polini ate ng'omanyi omuntu omutuufu alina omwana. Iye bulijjo amulina. Naye lwakuba nti twamukutte mpola nga si byakupapa, ng'ate si byampaka. Ne mweyimirira, n'ava mu kkomera, kati n'antwala eri gy'ateresa omwana ne tumuggyayo kati tuli wano ewaka era naye tuli naye. Aliwa yenna? Nambi. Nambi? Muli naye awo? Iye, tulinda na Jordan namukubiddeko wano. Anti kyembuuza, mulina ono omukazi omusomesa w'omwana awooli? Ndi naye wano ewaka. Tulinze ne Jordan ajje namukubiddeko. Okay. Kale Doctor, tukulinze wano. Kale kansoke maliriza ono mulwadde gwe mbadde nzijanjaba. Nsala amagezi nga bwe nkutuukako awo. Kale mukwano. Kale. Simanyi oba obudde bunansobozesa, simanyi. Kuba ekyamazima ndi bize nnyo nga bw'okiwulira ndi bize. Naye kamalirize, bwe mmaliriza ngenda kubakubirako. Kale mukwano. Kale.
Asante. Okay, my good mom. Let me move these shoes. That's up. Yes. We'll tie now. Good to see you. Yeah. Tell me what happened there. Yeah. Yeah. Tell me. First come. Now we pray. Close your eyes. You're going to touch one of my parts. Touch my nose. Do you know me really? Touch where my nose is. Wow. Touch my lips. Let me see whether I'm seeing yours. Yeah. Oh, got it. Yes. Baby finger. Do you still know that song? Really? Okay, sing for me. Baby finger, where are you? Here I am. How do you do? Brother finger, where are you? Here I am. How do you do? That is so important. Wow. Jaja finger, where are you? Here I am. How do you do? That is the bliss of the father of the man. Now you're going Uncle finger, where are you? Where's the uncle? Uncle finger, where are you? Here I am. How do you do? Now there is this cow finger. Where is the cow finger? Jordan. That one. Jordan, Nini. Mama, nzitemchanda bawe. Nambi agala kwogerako naawe. Nambi? HM, omusomesa wa Lucas. Okay, Lucas. Here you go. Here you go. Data do. Here I am. How do you do? My Lucas, where are you? Here I am. How do you do?
Sit here. Yes, please. Tata Lucas, nsaba kunsonyiwa nnyo. Nsonyiwa taata. Ndi mukyala mukulu. Manyi kyekitegeeza okwawula omuzadde ku mwana we. Wadde nga ku mulundi guli saasooka kukirowoozaako. Nsaba kunsonyiwa nnyo mikwano gyange. Obutuufu ekintu kye nnakola nakiraba ng'ekyokusaaga naye kinnyonoonedde mu buli kimu. Obutuufu simanyi oba nkyasobola okufuna dda akatundutundu k'obulamu buli bwe mbaddemu. Nsaba munsonyiwe mikwano. Madam HM, it's fine. Sikyakuyinako buzibu. Mama Lucas, nawe nsaba kunsonyiwa mukwano. It's okay. Nze nagambye dda nti nakusonyiye. It's fine with me. You're done. Kale kanzite mu kisenge twatwogere. Hello, doctor. Mukazi ki? Yes, ma'am. Ogamba no HM. Lwakuba mbadde njagala nzije ng'akyaliwo mbeeko ne bye mubuuza. Wali wano. Wali. Waliwo ekibe ky'ozudde. Naye kansambyeko ndabe nga mmusangawo. Anyway, kati mbadde nyina kye mbuuza. Kati oyo omukazi wabanga omwekengeddemu okubeera ng'akolagana ne Polini, lwaki ate omuleka okumanya ewuwo? No, just nzize naye. Nga tulese mwana naye agenda. Gwe tolowooza nti kayinza okuba nga ke kazannya akapya ke baleeta? Ati nga bwe wali wangamba nti walabamu Polini nga tasobola kukolagana na mukyalo. Kati olinawo ekipya ky'ozudde. Sinnaba naye nkyakinoonyerezaako. Naye olowooza sigenda kubeera wankya nno. Kirabika ngenda kubeera wankya kubanga ndaba obudde bugenze. Ate kati mbadde sinaakumaliriza wano waliwo mbadde mmaliriza mbadde sinaakubimaliriza. Ate obadde ogamba oyagala kwogeramu na mukyalo. Mbadde njagala mbeeko ne bye mmubuuza, naye ate kati kyeyogedde ndabye nga kye kituufu. Kubanga kati twetaaga Polini so si oyo. Olw'ensonga kati ono ye amaliriza omulimu gwe ogw'omwana. Kati kye twebuuza Polini ye aliwa? Kale dokita. Naye kakati ky'otegeeza ne bwemuleka n'agenda. Kati ye muleka agende. Ye muleka agende. Kale dokita.
Mukwano. Olaba omukyalo oyo. Nina bye mutegeddeko olunaku lwa leero lwe mmaze naye. Anyumiriza bingi bambi. Nga biki byakunyumiriza? Si mukazi mubi. Talina buzibu. Lwakuba nti obedda abennyumiriza mmanyi oba alimba paka wantutta omwana gy'ali ne tuggyayo omwana. Awo nenzikiriza nti byonna byabadde ngamba bituufu. Talina yadde owooluganda n'omu. Era y'ensonga lwaki abadde mu kkomera ezo zonna ennaku nga tewali wa Luganda amweyimirira. Okuggyako egyo emikwano gy'abaddenga nagyo ate nagyo gimuvudde mu kaseera ka zigizigi. Ng'anoonya amweyimirira nga buli gwakubira tayagala ng'agaana. Era nze nsobodde okumweyimirira n'avaayo mu kkomera. What? Nembaga. Bwe tukirowoozamu nko nti abo abantu balabika balina bakyagusa kintu kyabwe balina kye batannaba kumaliriza. Nanti omwana gwe tubadde twagala bamutuwadde. Kati omuzannyo gwonna gwe bazannya baguzannye naye omwana tumulina mu 5. Ffe tumulina. Martha, oyo omukazi gw'olaba asobola okwefuulira. Naye alinga oli. Tebalina njawulo. Oyo omukazi gw'olaba yatugamba luli nti omwana amulina ewaka. Mu ddakiika egi mbw ate omwana yamuteresa ali wa mukwano gwe. Jordan, olina ky'otategeera mu bino. Nkugambye omukyala neeyabirizza. Talina waabeera bambi. Abadde abeera wa mukwano gwe. Obwedda gwayogerako era gye tujja omwana. Just yalowoozaamu ng'amaze obbagamba nti omwana ali wuwe ewaka. Ng'alaba ate bwe munaagendayo nga si wuwe bw'ali. Ng'alaba ajja kuswala. Kati obadde oteesa oti kiffe tumusuze. Oli serious Martha, oyagala tubeere n'oyo omukyala? Si kye mbadde ntegeeza Jordan. Martha, omukulu w'essomero omulamba abulwa atya waasula? N'abulwa n'awantu waapangisa akayumba alyoke bamusuze? Abula atya bamweyimirira? Gyo mikwano gye gy'ogamba abaamuvuddemu? Omanyi ki ensonga eyabaleetedde okubeera nga tebaagala mwesembereza? Martha, bwe tolowoozaamu tineba ebigambo byonna byonna bye yagambye gwe n'ogayita amazima tiyabyekugambye lwa bulumi wabadde mu kkomera ng'ayagala kuva mu kkomera. Weeyimirira otya omuntu gw'otamanyiiko? Jordan, yes, omukyalo esina kye mumanyiiko. Era abantu be bankoze bingi. Era simulinaako kakwate. Naye ate ninamu ak'obuntu Jordan. Ninamu omutima mukwano. Martha wange mukwano, badde nkusaba obeereko ku sayidi yange. Omukyalo oyo tumutaagende, tusigale byaffe. Tubeere byaffe obutaddamu namulaba ng'asemberera geeti yaffe. Kati ate ebya poliisi. Ate byalina kubikolako ki? Teyeetaagisa. Ekyo kyensazeewo. Akati madamu ekyemu ebyomwana biwadde si kyo? Naye olaba otya kugenda? Sobola okugenda? Iye kale obeere bulungi wa mikwano neeyanzizza nnyo. Kale Jordan. Martha,